Mugamba mutya mwenna abali ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video nakku olwaleero njagadde mbawe ku ddagala mbulage ku ddagala ero ligenda bayamba beera ng'olinyookerezaako mu nnyumba yo naddala ennyumba eyo gy'osulamu singa ebaamu ebintu byonna ebitali birungi ebizimuzimu bijja kuba bivaamu bulungi nnyo. Funa kawunyira ow'emirundi ebiri oyo waliwo ne kawunyira abeera omuwanvu ne kawunyira oyo akulira ku ttaka abangi batera muyita akattaddogo. Funa akattaddogo ofune ne kawunyira omuwanvu ofune nabbugira. Funa nabbugira bw'omala okufuna nabbugira ofune ne kalitunsi funa oyo ow'obukoola obutono obuwanvu nga butono nnyo naye nga buwanvu nga bw'olaba kalitunsi gw'oba ofuna oyo. Eddagala lino ligenda kuyamba bw'obanga olina ebintuntu mu nnyumba ebikumazeeko emirembe ebyo ebintuntu ebyo emizimuzimu amajini ebyo ebirooto ebitali birungi ebibajjira nga mwebase bigenda kuba bibaviirako ddala olw'ensonga nti eddagala eryo ligoba nnyo ebintuntu ebyo ebitali birungi ebitera okubatawaanya. Ennyumba ne weba erimu ebintuntu ebyonziira bijja kuba bidduka bijja kuba bivaamu. Kati funa eddagala eryo olyanike bulungi lyanike mu nnyumba. Ekyamazima bw'onaalyanika mu kasana ligenda kufa terijja kukola olw'ensonga twagala lisigale nga liwunya bulungi nnyo. Lyanike mu nnyumba we likala beera nga olinyigiranyigira mu ngalo oba osobola oddikolamu ensaano ng'oligasse wamu akattaddogo ofune kawunyira omuwanvu ofune nabbugira ofune ne kalitunsi obukoola bwa kalitunsi obukoola obwo obuwanvu nga butono kalitunsi gw'oba ofuna oba obukoola obutono. Kati linyigenyige bw'omala funa akantu nga bw'olaba osobola okufuna akabaati oba olugjo teekako eryanda ly'omuliro oba amanda g'omuliro beera ng'oyiwako eddagala eryo nga bw'olaba beera ng'oliyiwako lisobole okunyookera mu nnyumba. Teeka mu nnyumba oba oteeka mu ddiro wonna w'otadde mu nnyumba oba mu mulyango gwe wonna w'otadde kisinziira engeri gye linyookamu. Osobola n'odditeeka mu kasigiri tekirina buzibu osobola okusitula akasigiri n'okateeka mu nnyumba n'oyiwako eddagala eryo ne linyookera mu nnyumba. Ebizimuzimu byonna bijja kuba bivaawo mu nnyumba tegenda kusigalamu birogologo byonna ebyo batera obbasindikira bye baleka mu nnyumba ebyo ebibeera bitambulira mu mpewo bijja kuba biviiramu ddala bulungi nnyo bijja kuba bigenda. Beera ng'onyookeza eddagala eryo. Eddagala eryo olina ddinyookeza kawungeezi. Kye mulina okumanya nti ebintuntu ebyo ebitali birungi ebizimuzimu ebyo amajini ago agatambulira mu mpewo ebiseera ebisinga bitambula kiro bitambula mu nzikiza bitambula kiro. Olina ddinyookeza kawungeezi ssaawa ng'emu bbiri ssatu bw'otyo kwe gaba ofunidde obudde beera ng'olinyokeza. Nga bwe mukimanyi waliwo ennyumba gy'opangisa ne mubaamu ebikulumba mu kiro ne bikukwata nga waakagwawo n'oba nga tosobola de nakwerwanako ebizimuzimu ebyo ebitera obbalumba nga mwakagwawo beera ng'onyookeza eddagala eri ebizimuzimu ebyo byonna amajini bigenda kuba bigenda tebigenda kuddamu kubeera nga bibalumba. Bwe kityo bwe kiri. Kambaye WhatsApp namba yange osobola okumbuuza nja kwongera okunnyonnyola. WhatsApp namba yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe kyembasaba mugende mu maaso n'ogyegattako kigenda kuba kirungi nnyo. N'ekirala likinga video mbeere bulungi mweraba.